إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. twebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, omutonzi waffe omulungi, omutonzi waffe owekitiibwa, alladhi yuqallibu al-layla wan-nahara, akyusakyusa n'aleeta ekiro, n'aleeta obudde obw'emisana. Ekyo nno nga Allah subhanahu wa ta'ala akikola okujjukiza abantu nti waliwo ekitambula, waliwo ekigenda mu maaso. Singa babadde bali mu budde obuyimiridde, baalirowoozezza nti tewali gye tugenda mu maaso, ne buli we balaba nga ekiro kizze ne tudda mu budde obw'emisana, kizuukusa abalimu obulungi okumanya nti tuli mu kutolontoka, tugenda mu maaso, tugenda kusinkana omutonzi waffe owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, liyajziya alladhina asaa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. Ngewa Allah gye tugenda kukyala, nga bw'ogamba nti ngenzeeko erwabenge, nyumyeko n'abaayo, male nkomewo, wabula tugenda eri Allah tabaraka wa ta'ala, liyajziya alladhina asaa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. Ekitutwala eri Allah tabaraka wa ta'ala kwanjula mirimu gyaffe, tubeere nga tuweebwa empapula zaffe, twawangaala tutya mu bulamu obw'edduniya. Eyalongoosa alabe obulungi bw'okulongoosa kwe, neyayonoona abeere nga akomba ku bukaawu bw'okwonoona. Nsaba Allah atuwe okwefaako nga tukyali mu bulamu obw'edduniya. Ab'ebitiibwa, yuqallibu Allahu al-layla wan-nahaara, owekitiibwa Allah akyusakyusa obudde obw'ekiro n'aleeta obudde obw'emisana. Mu mbeera eyo twesanze mu Ramadan ey'okubiri oluvannyuma lwa Ramadan ewedde. Bil amsi al-qarib, jojjuuzi wano twali mu Ramadan nga tulaba ekyafaayo kya Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam. Ramadan endala nejja ne tulaba ekyafaayo kya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Ramadan endala nejja ne tulaba oluvannyuma lwa Allah tabaraka wa ta'ala okutaasa ba Bani Israel bawangaala batya, ne tulaba ekyafaayo kyabwe okutuuka ku mab'athu an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, okutuuka ku kutumwa kw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Twali badde tugenda butereevu ku kyafaayo kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam, n'ebyafaayo ebyo byatuwa ekinyegenyege okugamba nti katuddeko emabega, tuviire ddala min bid'i khalqi al-alam, okuviira ddala ku ntandikwa y'okutondebwa kw'edduniya eno. Tujje mpola mpola ebyafaayo bino bisobole okubeera nga bikwatagana bulungi, tubeere nga tuwunzika n'ekyafaayo ky'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, alladhi huwa khatamul anbiya'i wal mursalin, oyo amanyiddwa nti yewe enkomerero mu bannabbi n'ababaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. abalungi ab'ebitiibwa tuwulidde ebigambo ebitusomeddwa muganda waffe ow'ekitiibwa Sheikh Abubakari Abu Ibrahim hafidhahullah Munnabuddu, era nga atusomedde Surat Fussilat okuviira ddala ku ntandikwa yaayo n'atutwala okutuuka ku aya yakumeka, okutuuka ku aya badde yakumeka, aya ya 13. Naam, awo nyini we tugenda okutambulira biidhnillahi tabaraka wa taala. Mbanjulira nti ndine baganda bange ba mashayikhi ab'ebitiibwa wano ku saidi eyaddyo ndabawo ow'ekitiibwa Sharif wa Sakulu sibujangwe ku basilamu salam. Buli omu yenna agenda kujja wano awe ku basilamu salam. Naam Sheikh Sharif, tafaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ow'ekitiibwa Sheikh Nasif Kitiibwa Mulindwa Basari Abul Hasan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duli yali Abul Hasan majazan, kakati Abul Hasan
haqiqatan. Naam owekitiibwa sheikh tikkalu jangu wano Bilal Abubakari Musa Abu Mukhtar Omulyanaka Semuju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga muli wala studio yetu. Aywa owekitiibwa Sheikh Jaafar تفضل حياك الله. جعفر من نانتبه. أبو من أخي الكريم؟ أبو إبراهيم. نعم أبو مريم. ما شاء الله. سواء الله أنت في احتمال بوجانغ إبراهيم فهو أبو إبراهيم، بوجانغ مريم ما شاء الله. بنور قيمة جبينا الدين ما شاء الله. nga Sheikh Abdurrahman Sozi sebnaye bosembera. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abente bete muloza nti mukikiridwa sebo abera busiroyo kale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh Abdurrahman Sozi sikali kiri majira dala wano munondi gumu. Naam. Ya kutola salam. Oba elifarudu ngifaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Amanya Ali Kirima owena mayemba bujiri soga tata Imurani omusamya naye nga ate si musamya mu kiga. Naam. Allah akbar. Ebyo nakasatu libasira. Sheikh Uthman soko gire dala wano munondi gumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Uthmani musubo yo veteran mummanyi. Muchungwa masha yakunia hayakallah seb eyo laqabu hayakallah masha Allah. Kwegamba Uthmani Sulaimani musubo muchungwa masha Allah. Agambe ne bwososa muchungwa usigalo cyali mulaini ntufu yangu sebo mukama wange Imam Abdulaziz Kalonji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa tata Uthaymin. Yes. Tata Uthaymin. Naam Abdurrahman ibn Abi Bakr Muhammad Serunkuma Sheikh wa Fawajtiwa ono mutabani. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Ibrahim atwadde ku qiraa sebo jangu Abu Ibrahim to salam se karafa nawo je bannangeri badde Qur'ani kakati ene salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Se karafa. Naam Abu Khadija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh Safiyu Kakubizi Saleh oyo munarakai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Sharif Nagwere sebo. Sheikh Sharif Nagwere. Mukono kayunga bonna bakikiridwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Hassan Kirima. Naam. Sheikh Ibrahim. Sheikh Muhammad Tamsuza. Mjatulabe inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tata Abdallah mutabani wa Abdallah. Mashaallah. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam nya sebo. Amanya Muhammad Tamsuda. Naam. Abu Faqih. Naam. Sheikh Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Amanya Ibrahim Abdullah. Abu man? Abu Wada. Hayyakallah. Naballa no je bali eyo tetusobodde kubeera nabo saba Allah abawemu obulungi. Abibitibwa tutandise ne bid'u al-khalq
engeri w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatandika okutonda edduniya, eggulu n'ebifaanaganako bwe bityo. Ebiri awo bingi, naye hasbuna kitumalira ma atla'ana alayhi rabbuna tabaraka wa taala, ebyo Allah subhanahu wa taala byeyatumulisizaako bitumalira. Allah yagendanga akoona ku ngeri gye yatondamu edduniya mu bifo ebyenjawulo mu Qur'an, naye ekifo ekyasinga okuleeta enteekateeka ensengeke obulungi yentandikwa y'essuula eyitibwa Fussilat. Era nga Allah okutumulisizaako ku nsonga eyo, kubanga bye tutamanyi bingi nnyo, binene nnyo, biyitirivu nnyo. Wano yali ali mukoradda bashiriku abaafuna eggume ly'okukaafuwalira ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, n'abagamba nti ainnakum latakfuruuna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn, mulina obubi, mulina eggume, muli ku ddaala erikaafuwalira oyo eyatonda ensi eno na byonna ebigiriko mu nnaku bbiri. Fi yawmayn, mu nnaku bbiri. Ekibuuzo yakitandika ne istifhamu esooka ne inna eyaki eyatawkid, ainnakum, yaani mu ngeri y'okwewuunya n'okulaga gaaya ne qimma musafa, entikko y'obubi n'obubuyabuya, okubeera ng'omuntu ayinza okukaafuwalira oyo eyatonda ensi fi yawmayn. Allah gati watajaluna lahu andada, nemulekaho nembeera n'ebigali. Aina bigali wa aina khalaqa samawati wal ard, ebigali biri luddawa ne yatonda eggulu n'ensi ali luddawa, singa obwongo musirikiddemu katono nnyo. Naam, yiriza eri luddawa ne yatonda eggulu n'ensi ali luddawa, singa musirikiddemu katono nnyo. Yaani ng'alinganga agamba nti amagezi agasinga okubeera aga wansi gakigaana. Idhan bwe mbanga mulina amagezi agakola byonna bye mukola, agawangaala empangalo yonna ey'ekikuku gye muwangaala, teriyo kibakozesa ekyo illa al-inad, okujjako eggume, okujjako obwamawale, okujjako al-khubuth, okubeera nga mulagirirwa eyabatonda ne muziimuula eyabatonda, nembeera nga tuqbiruuna ala ibadati gayrihi tabaraka wa taala, nembeera nga mudda mu kusinza ebitali Allah tabaraka wa taala. Kale awo Allah n'atandika otubuulira engeri gye yatondamu mu ngeri enfunda ennyo, ala wajhi al-ijaz, mu ngeri enfunda ennyo, nga ayati ezo bwe muziwulidde ezisomeddwa okutandika ne aya eyo okutuuka ku kigambo ekigamba dhalika taqdiru al-aziz al-alim. Eyo nno yenteekateeka ya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala dhul izza, nyini kitiibwa n'obuyinza, walimtina. Al-izza kirimu amaanyi, kirimu al-imtina. Imtina kyeki yoyo atasobola kutuusibwako kintu kyonna, izzatul qahr, izza ekitiibwa ky'okukaka ebintu okubeera nga bw'abyagala, ne izzatu al-imtina, okubeera nti tewali waasobola kumutuusaako su, musiimye byakoze, temubisiimye, tewaliyo wadde alina waayinza kutandikira kubeera ng'alina kyakosa Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'atyo bwe yagera ow'ekitiibwa Allah. Mwasiima okubeera abaavu? Temwasiima. Mwasiima okubeera bafirika? Temwasiima. Wasiima okubeera omukyala? Tewasiima. Wasiima okubeera kino okubeera kiri? Bw'atyo bwe yasalawo nyini al-qahr, kaka bintu bibeerenga bw'ayagala, era mu ngeri y'emu nyini al-imtina, okubeera nga tewali kye musobola kukolawo okujjako istaslimu, mubeera abaddu abagonvu, mukwate ekkubo Allah lye yabateerawo ery'okuwona n'okutuuka ku saada enzijuvu,
musinze ow'ekitiibwa Allah mujje muyingire mu bulamu obujjufu. Kitegereka kakati zino ayati zetugenda okuyitamu mpola mpola nga tulaba engeri ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala gyatonda edduniya. Wano nno nga musomo guno tugenda kubira kissa ya nabbi Adam alayhi salatu wassalam. Tulina essuubi ntugenda kutambula tukene kissa ya nabbi Nuhu alayhi assalatu wassalam. Kissa ya Adam lwaki nkulu nnyo eri obulamu bw'omuntu? Kubanga ye kissa yange ye kissa yo, yani bi khalqi Adam, mu kutondebwa kwa Adam wujida jinsu albashariya, kibayita omuntu kyatandika okubeerawo oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu ennyo abantu kye batamanyi nti gyekiri, ng'ensi yabeerawo ebbanga ddene Allah eka yalimanyi nga tewaliiwo kitonde kiyitibwa muntu. Allah asonga ku kiseera ekyo nagamba hal ata ala al-insani hiinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Omuntu yeetwala nti wa kitalo nnyo, takimanyi nti ekiseera kyaliwokko ekiwanvu ekiyitirivu nga kye bayita omuntu tekyogerwako, tekiriiwo, naye ng'ensi weeri erimu ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki, byateekamu. Oluvannyuma Allah n'alyoka aleeta omuntu. Ebyo nno Allah abitubuulira ng'atandika essula gye bayita swati ki, al-insan. Essuula eyo eteekulula obulamu bw'omuntu emiteeko emeka? Esatu. Omuteeko ogusooka entandikwayo, omuteeko ogwokubiri empangaala ye, omuteeko ogwokusatu empunzika y'omuntu. Era giteekeko ebirowoozo, y'ensonga lwaki omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kyali mu sunna ye okugisaazanga buli lunaku olwokutaano mu salatu al-fajr. Buli lunaku olwokutaano ku sala ya subuhi kiri sunna. Abange mmwe abaagala sunna mwekwate sunna eyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam olunaku olwokutaano ku makya, yani sala ya fajiri, yasaazanga nnyo surati sajida ne surati ki al-insan. Nga mulaka esooka asaaza sajida, mulaka eyokubiri asaaza maadha surati dahar oba suratu al-insan. Kakati ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yayogera ku nabbi Adam alayhi salatu wassalam ng'amwogerako n'erinnya lye emirundi 25 mu Qur'an, ng'amwogerako naki n'erinnya lye nga Adam ye abu al-bashariya, ye taata w'ebitonde ebiyitibwa abantu bava mu Adam alayhi salatu wassalam. Tugenda kutambulira nnyo ku bitonde bisatu: al-malaika, bamalayika ba Allah tabaraka wa taala, wal jinn, n'amajinni, wal insan, naki n'omuntu. Ebitonde ebyo tugenda kubitambulirako biidhnillahi tabaraka wa taala. Kakati nga tuzzeeyo ku bidi khalqi ad-dunya, engeri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala gyatandikamu okubeera ng'atonda edduniya. Allah yatandika n'ekibuuzo kino: a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada. Tukonye ku nsonga ekwatagana ku kibuuzo ekyo Allah subhanahu wa taala kyabuuza. Kati Allah agenda maaso kati: waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa lis-sa'ilin. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala atulaga nti waliwo ennaku endala bbiri, ng'ennaku zino ebbiri zeegatta ku nnaku ebbiri ezisooka. Amma ennaku ezisooka ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala yali atonda jurum al-ard wa maddatihi. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala ali mu kutonda kibayita ensi, yaani okukiteekawo nga tannabeera nga abaako ebintu ebirala byakiteekamu. Ateekawo ensi, then amale atandika okubeera nga ateekamu ebintu ebigenda okubeera ku nsi eyo. Ekyo ng'akikola mu nnaku endala ebbiri ezeeyongerako. Kitegeeka bulungi? Kitegeeza nti ennaku ebbiri ezisooka yatonda kye bayita ensi, n'ateekawo ekintu kye bayita ensi. Ennaku ebbiri eziddako
n'ateeka ku nsi eyo ebintu ebigenda okuwangaalirako n'engeri gye bigenda okuwangaalirako ne maada mwe bigenda okuvanga okubeera nga biwangaala. Mithal ekyokulabirako n'ateekako ensigo ezigenda okuvaamu ffene. Kitegereka? N'agera nti wagenda kubanga w'omuti oguyitibwa ffene. N'agera empooma ya ffene. N'agera ekifo ffene waanaakuliranga n'ekifo ffene gy'ataakulirenga. Nga betera okwogera tugamba nti abantu baasukka okubeera ku levo y'obutamanya nti ebintu bingi ebiri ku dduniya kuno kwenyini kwe bakola batya kwe bawangaalira tebabimanyiiko, naye nga bali bizi bafuukuuza ebintu ebiri ku akhira, bali bafuukuuza ebisinga waawo ne bagenda fi malakuuti aljabbar ne batandika okufuuka bizi n'okufuukuuza ebintu ebifa eri Allah tabaraka wa taala, naye nga ebiri wano ku dduniya lam yastawibuha, obwongo bwabwe bingi tebunnabituukako, bali tebunnabimanya. Olwaleero omuntu asobola okumanya ebifa wansi mu nnyanja, kamera sandise okubituleetera, si bwe kiri? N'omanya subhanallah, wansi ku nnyanja waliyo n'ensozi, waliyo n'ebintu ebiringa kumpi amalimiro, waliyo ebyennyanja ebyaka. Ate kino kitonde kye kirina amagulu bwe gati ne bakikulaga n'engeri gye kiryamu gye kikola kitya, si bwe kiri? Naye nga mata wujidatil bashariya, omuntu yabeerawo ddi, tubitegedde ddi. Bajababira bameka abaafa nga balowooza bakitalo nnyo, naye ng'obwongo bwabwe bwava ku nsi nga bulina kapasente katono nnyo ke bumanyi ku nsi yennyini. Kakati ebyo twogedde ebiri ebuziba w'ennyanja, si bwe kiri? Waliwo ebiri kungulu. Okimanyi gwe ali ekyaddondo, gwe ali ekyaggwe, ali ebuddu, nti oyo ffene gw'olowooza nti ali maalum bidarura, gw'olowooza nti nno buli muntu ateekeddwa okuba nga amumanyi. Naam, ekyondo kya Buwarabu tekimanyi ffene, wano wenyininyini we tuli. Naam, oyogera enjogera eryalo ennaku zibalina enjogera tuulako wansi niwajjulogera tuulako wansi golayiko ologotala bulogootanyi byoga tebikola bitya. Waliyo ekibala nga musobola okutuula abantu 8 ne mulya ne mukkuta, tuulako wansi nga balabanga gwe afunye obuki, afunye obuzibu. Bwe kiba bwe ekitabo ekiri ku bintu eby'oku dduniya, fakaifa ku ebyo ebiri luddawa ebiri ku akhira. Kati ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alina ebintu byateeka ku dduniya bingi byotutakola tutya, byotutamanyi. Mu nnaku ebbiri ezeeyongerako Allah zaasongako wano, wajaala fiha rawasiya min fawqiha, Allah n'ateekako arrawasi. Rawasi ki? Z'ensozi. Lwaki ziyitibwa rawasiya? Naam, yani jamu ya rasiya, ekintu ekisimbe ne kikakata mu ttaka. Tujja kulaba nti ensozi zino Allah yaziteekawo ku dduniya mu mbeera y'okuzitonda, azitondako ku dduniya mu nnaku ebbiri ezeeyongerako. N'ateekako emiti, n'ateekako ebintu bingi, naye ng'abitaddeko mu ngeri etali yakubeera nti nno bituuse okubeera nga tantaish, bitandika okubeera nga bikozesebwa. Bwe ziba nsozi yali talinazinyweza mu ttaka kuzisimbamu kuzinyweza, naye nga amaze ziteekawo, alaze wagenda okuziteeka n'okusaka zitaddewo, talinazinywezayo mu ttaka. Ekyo akikola ddi? Oluvannyuma lwa kutonda ggulu mu nnaku ebbiri ezeeyongerako ne ziwera 6, then oluvannyuma n'alyoka abeera nga ebintu bino yabishaggala, okukikufundiza nga bw'oyinza okulaba. Walillahi almathalu ala, Allah yasinga okumanya amakulu ag'okumpi agakusembereza ekintu okitegeere nti ng'omuntu bw'ayinza okukwata n'ateekawo kye bayita emmotoka mu nnaku ebbiri ezikola zitya, ezisooka. Ataddewo sheepu y'ekiyitibwa emmotoka na byonna ebi. Kati ennaku ebbiri eziddako emmotoka n'atandika okugiteekamu ebintu ebigifuula emmotoka enzijuvu. Kitegereka? N'esigalawo nga terina ki? Terina bulamu, terinatambula. Kati Allah n'asooka n'atonda ekintu ekirala nga lyeggulu, then oluvannyuma lw'okutonda eggulu mu nnaku 6 ate n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala
akomawo n'agiteekamu obuki n'agiteekamu obulamu. Kitegereka ekyo kiyitibwa addahu. Dahu kyeki Allah akisookako mu sura gye bayita an-nazaat. a antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha kati wal arda ba'da dhalika dahaha. Walwalowooza nti eggulu lyakulembera okutonda ki? Kasita otunuulira aya eyo n'okijja mu surati eyo Nazi'at, ogenda kulowooza nti nno eggulu lye lyasooka oluvannyuma Allah n'akola atya? La, Allah yasooka kutonda nsi. Aga thumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karaha qalata atayna ta'i'in faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn. Kitegereka n'atonda eggulu mu nnaku mmeka? 2, naye ng'asoose kutonda nsi n'alyoka atonda eggulu. Kakati wano wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atonze jurumu ya ensi n'agiteekako ebintu byayo n'agirekaawo tabaraka wa ta'ala. Oluvannyuma thumma stawa ila as-samaa'i. Twagamba mugimu ku misomo gyaffe emabega twali ku sharh as-sunna ya Imamu al-Barbahari rahimahullah, ne twogera ku kigambo al-istiwa. Ne tugamba nti istiwa erina amakulu ag'enjawulo, ne mugamu ku makulu ago bwebeera nga udiya bi ila eba etegeeza ki? Qasada. Thumma stawa ila as-samaa'i, yani thumma qasada ila as-sama'. Oluvannyuma kati eggulu ensi gimaze, kakati qasada ila as-sama', kati irada ye okwagala kwe ne kwolekera okubeera nga atonda ki? Atonda eggulu. Wa hiya dukhanun, mu kiseera ekyo gwali mukka. Allah yamanyi ebiryawo kati obwongo bwaffe ng'abatonde tebisobola kubisitawo aba. Ne Allah tusongeddeko nti wa hiya dukhanun, mu kiseera ekyo waaliwo mukka. Faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karaha. Allah n'alagira ensi, n'alagira n'ekifo ekyo mu kiseera ekyo as-sama, tannalitonda itiya taw'an aw karaha, muli beeteefuteefu okugondera ekiragiro kyange, yani mugenda kubeera munqaduna ilayya. Inqiyadu kyeki kikulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala aljamadat, ebintu bino ebikalu kuffe, ensozi, ettaka, ebire, ebintu etulaba ebiri non-living, ku Allah biwulize, ku Allah bitegeera, ku Allah byanukula. Ensonga lwaki Allah bwe yagala bwe arada amanati ala samawati wal ard wal jibal, byagamba ya Allah fe tulabanga obubuzito bw'amaanyi, kitegeeza nti byali bisobola. Allah yali asobola okubiteekamu takilifu n'abitikka wajibaati, ensozi munsinzenga, mazzi munsinzenga, bino naye fahamalaha al insan, n'atikka omuntu omugugu ogwo, kadhalika naki n'amajinni. Kitegereka qalata atayna ta'i'in faqadahunna. Allah n'atonda amagulu ago 7 samawati gagali ameka? Gagali 7, n'agatonda fi yawmayn, mu nnaku mmeka? Nezibeera nga ziweze ennaku mmeka? Nezibeera nga ziweze ennaku 6. N'olwekyo ennaku zino 2 ezisooka zigatteko ennaku 2 ez'okuteekawo rawaasiya n'okuteeka okukaddara al aqwat, ebyokulya ebigenda okubeera ku duniya, n'okuteekako buli kintu kyonna ekiri ku duniya. Then n'ennaku emmeka? 2 ez'okutonda ki? Ez'okutonda eggulu. Awo niziwera ennaku ng'ozigassa awamu ennaku mmeka? Ennaku mmeka? Ennaku 6. Kitegerekese? Waliwo abakola ensobi ne balowooza nti nno ennaku 2, yani zino Allah zagamba nti fi arbaati ayamin sawa. Naam, ne balowooza nti ezinnaku 4 ziri munfasila, yani bw'amala okutonda ensi mu nnaku 2, then byaddako okutonda ku duniya yabitonda mu nnaku mmeka? 4. Eyo nsobi.
eyo nsobi. Aya egamba etya? Wajaala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayamin. Omuntu ayinza okulowooza fi 4 ayamin ennaku zino ennya zatonderamu ebintu bino zetengeredde kuzira ennaku 2 ezasooka okutonda ki? Ensi. Awo aba agenda kubeera nga abalira okutonda ennaku mmeka? 8. Ng'ekyo kyawukane ayati empitirivu eziri mu Qur'ani eziraga nti Allah yatonda edduniya neggulu byonna nga bitonze mu nnaku mmeka? Mu nnaku 6. Awo nyini biidhnillah kukugaziza ensonga eyo tugenda okutandikira musomo gwaffe oguddako. Wafaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.